osibye yoti ateze na basa kina na mwendo obukutukutu obunakusawa musanvu eddaama lyag'ekyo omusana buti kubiseko eddakiika ddino ibiri amakoba mbuddivoga kusomera ndi Joshua Elieza Isabire agali kubanga olutalo olw'okulagaga n'amagango kigakoba ku by'ebyokulekula kan Dr. Kizza Besigye bwe lwidyemu ezizinga omulamuzi Judge Singizi Douglas bw'alagire kan Dr. Kizza Besigye bamwizeeyo bwamwetudde bamudyajjajja bwa budyajjajje olw'okuba embeera yeebayira eri bwangati neyeeyagaza nga balindanga ensala y'embuga ya kooti eno ye bali kulinda okuba nga banaagifunira bwa ku mitimbagano. Omulamuzi Singizi atoireyo ekyobulamu obwa kan Dr. Kizza Besigye okuba obusebengereire ng'ayinza n'okutuuka agazirikira bwamu mbuga ya kooti nga bajanga mu maiso okuwozesa omusango. Akobya ayitasobola kuwozesa mulwaire muyi mugegevu bwagaawo era abanamagango ba kan Dr. Kizza Besigye nga Medad Lubega Sseggona Elias Lukwago n'abandindi n'abakulembeire basabye nga babaire bali kwenda kan Dr. Kizza Besigye bamulekulirewo kuba okumusibiikirira kikontanira nise magango wa Uganda era kyatyobola eddembe ly'eri obuntu. Elias Lukwago akubya ati omugagabi wa gavumenti tasobola kuba kubyatola mu mbuga ya kooti ya Kidasi yakubya ati eno ngenzi bwa bugenzi kuba yafuuka bwa kisensegere okwigula ku kan Dr. Kizza Besigye emisango emiyakirira era ng'akoba ati mbutuufu tibasobola kusinzira okuba tibasobola okumuwozesa. Olumaliro olw'embuga ya kooti Lukwago akobye ati mbutuufu bali kulinda bwansala ye bali kubanga bali kusuubira okuba nga bafuna saaga yona nga banaagifunira bwakubiwuma by'emitimbagano. Omulamuzi atugambye tumuwandiikire olunaku olw'enkya tubisabe lirwa n'atuwa ensala yetu. Kubera kyenyamiza naye kale katugende tulabe ekyokukola oba tumuwandiikira naye kitunyize nti olwaleero tufunye ensala ku nsonga eyo kubanga kisigadde mu bbanga bwe kiti era bali baddeyo bakola ebintu byabwe by'ekifaananyi nga bwe babadde bakola. Tugenda kutuula butwe katuddeyo watagane n'abakulembeze bonna nga balaba wano era olwaleero kyeyoleserwa nti ne byeboogera ebya transfund files bagenda zitwala mu civilian course tebiriiyo kyeraze lwatu kubanga mu affidavit ereeteddwa state attorney bwe bujulizi bwabwe balaga amabaluwa ge beewandiikira nti Attorney General yawandiikira Chief Justice n'awandiikira Principal Judge n'awandiika ebbaluwa ng'eddamu ya Attorney General. Anti amagango bagafuduukire mu nga buli avaayo waagema kyagema okuba oti naagaawo abanamagango abandindi baakoba ng'okusibikirira kan Dr. Kizza Besigye kyankongeza bwabwongeza okunafuya obulamu bwe. President w'ekibiina kiri ku luuyi olwabula gavumenti ekya National Unity Platform Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ati Bobi Wine oyo atalutumire mwana akubye ati okuleeta kan Dr. Kizza Besigye mu mbuga za kooti nga babataire ku bwakazito yasaba Abannayuganda okusigala nga bemberera bwa bwemberere kyakulekula abasibe bebasibiikira olw'ensonga z'ebyo ebyobufuzi bona bwa mwiwanga. Yandiza olwaleero singa teyabadde pressure gye mwataddewo n'olw'ensonga eyo nze njagala okubasaba mwenna gye muli muteekewo pressure tubeebaza mwenna abeekalakaasiza okwetoola East Africa ne wano mu Uganda temulekerawo okuba bano bawulira pressure yokka abatulugunya bawulira pressure okuba wano naffe n'abakulembeze abalala tugenda kuba n'okusaba tukakule nga tusabira Dr. Besigye n'abasibe bonna abali mu kkomera mu bumenyi bw'amateeka ne nammwe tubasaba buli omu bw'ali mu ngeri yonna gy'asobola ateekewo pressure social media tweet n'abalala muka Dr. Kizza Besigye ng'ono ne Winnie Byanyima mu ndogero oti kayaderegerera bwa buderegerere akubya ati bali kumunenya lwa nsonga ziziramu ati era President Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani Jeno Muhoozi Kayine Rugaba bakiidibwa abukalamu ng'ono bali kukiriga bwamu kirige. Badense okulaba omwami wange n'okumutwala eka kubanga talina musango gwonna gwe bamusibiddewo kati musibe wa Museveni ne mutabanyi we oyo omusajja omulalu bwe mwogera ate ng'akulembera amagye gaffe ffenna tuli basibe. Museveni amaze emyaka 40 mu bukulembeze naye alinga aguddemu eddalu tategeera mateeka takolera ku mateeka era ffenna tulina okwerwanako. Bibaire nga bitini nga abakulembeze abana FDC n'abawagizi gano mu idinda bali kusabira bwabusabire kan Dr. Kizza Besigye ati tamanna gabe nga asobola okufuna olukusa kibumba w'omu weekend amufuke ku obwibuka mu mbuga ya kooti bali kumusimba babe nga basobola okumulekula. Okusaba kubaire kwakuba mu kisaayi kya Kakindu aye ab'ebyokwerinda be baboomyeyo nga bali oti bakutunda bamaze balemeseza banooni buno okusalawo bajja beegisa bwabwegise ge bali kusabira.
Likuwa yesala yaife okusingira yale wakano wa Dr. Besigye n'abasibe bona abasibibwa kulwa ensonga da politics nga tulikubata mu mikono gya Katonda tulibata mu maiso ga Katonda basobola okwiribwamu okulungi kuba twidinga Katonda ni yenka asobola okutulendegeredde obusibe nga bwe kiboneka mu Acts 16:25 paka kwa 26 nti Saulo ni Paulo ni Sila bwe bali mu ikomera banayi bwe bayemerera mu kusaba endijidon askweke yanenya askweke ni musisi bwe yanenya ino endijide igula endegere da kutukade bali babataire ku mikono ni ku migulu abantu abo basobola okuva mu busibe ngera bali ku chantinga hayi ni lero tuli wano ife tuli ku immunity ng'ekikolwa ekyo ekya wano ni chairperson wa PFF wano mwidinda ononga ni Abe Mwase gavwira yonakoba ati ebintu tibyangu twasazeewo mu kifo ekyokwira mu bingi tuli wano tusabe Katonda at least atwambe abo bona bakakanaire emitima nga bandi bwenye nti abantu bano basaanire kufiira mu makomera babiveeko babalekule babe ni freedom baire benga batujoininga mu struggle y'okubanga NCF Uganda.